Pima mukulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba munnabusiro nepimyemu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba buno obuyimba bwe muyimbye ke kajjukizo ke ndireka erimwe bwe ndibeera nzaaye ekikyamu kye njatudde bwe kibaawo mu kisonga k'ebituufu bye birimpeesa ettendo nze nnyimba ku ebyo bye ndabako nnyimba ku byayitako ate ne ku birijja nnyimba bwenkebuka gye nzize nva na wano wembituuse kyekifaananyi kubijja mu maaso bwentuuke n'okulama nga nnamira omusaayi mulwenege ndi wayansikira kuba ntetenkanyiza obusente ne mbunoonya emirimu gye ntabadde nfaafa pulaani zikugwako enviiri zikweyuwa eringa obadde otuuseeko ewange obutundu bw'obubaawo abataka kwe mbatuuza mu kayumba akalinga akanya buno bupoloti mwe tusenga ofunda kusipangisiza enjawulo ntono nnyo mu ekyo kakati ndaagana byakulya olw'okubulwa wennima kakabanja kamalwawo enjo ate okukola nkola nnyo naye nkolera byoya byanswana enfunda kwalina oyo amaanyi ennyimba neziyiya nemmala nenzimba nkoma ku musajja ayimbye ayi katonda wange nze bwemba nasobyamu ekyo simanyi yoba ddala ddala ndi wa musango zijja gye nnawaabira onuŋŋamye oluusi ngenda ne njagala okubaala obupaazi nve ku kyalo kwe ndi abange naye ate ne nkubyamu nti bwe nditundatunda ne ntuuka gye nagenda ne bisala omunaku kaama kale ndibeera waani alinnyinyulula nze mazzi tiba nsigadde kwogerwako n'okukunamirwa ensiiko n'okuduumirwa ng'omusibe lowooza bwe zikukyusa ate ne zikukomyawo ku kyalo kyawo ng'okyopa ofuuka essanyu ly'abatuuze emboozi kuwamyenge eyo ly'okotambule ng'ozunga bangi bendabyeko abaali bakama baazo nga kati bafaanana nga bisasiru bwe mba ntegeeserwa ntya okugenda ekipaalo bwe ndowooza ku ebyo ntuula kyokka ensi ya katonda eno nga yakulondobyemu eyinza kufootola ng'ekyenvu ng'ekufumbiikiriza mu nsonda y'abadaaga n'obulwane wodda kitange ne bw'otebentazamwa emitala 8 era ekulumba yeeyo yalabbi okubulwa emirembe ku nsi nga ky'oba oyolekedde ye sitaani w'ensi okukema bangi beeraguza ng'ensonga gye bawaayo gy'emirembe ku nsi obbabula obusente bwenkozeewo okubugabula abaganga kuuka bakazoole buzoole omuganga simuganye aliganga lumbe naye ku byenfuna nze ŋŋanye nina kusiiba mwoyo n'okukuumira ensi shida zote ziko kesho sikyanenya abakoona mu biso obuddekejenge abalemeseddwa ebyensi eno kubanga ebizibu by'ensi eno genda ne weesanga ng'oli mu senseni yabyotudde ekiva eno n'ekiva eri n'ebiggukirako omu kale oli muntu ky'olw'obutanywa ng'onoobye oguma waani okuggyako emagombe nze kinva n'ebika amazzi bwe bukya ne zitwala ne ŋŋenda ngezaako mukama bw'ali bayagadde ndifuna anti lubaala embeera okanya olukyakya munnange tokoowa nga kuwatanya ate nze saasira abatuuze n'obweragalaga ennyo obwo mbuyita buyaaye buyaaye omuntu misana omweragireragireko olwajja kukuwatula nga kikajjo era y'omutuuze nze musekerera ku bino ebyenfuna ebikyalo obukyazi emirembe engalo n'okugole kulikyuka olyoka ozuŋŋane ng'omuzimu nze bangi bendabyeko abaali bakama baazo nga kati ne mu bantu tajyamu n'olaba bwazunga n'ensinga ennaku emwesibyemu ekirako ekide ky'embwa enjizi ne langi yamususumbukako ng'ebizibu by'ensi eno bimuwala akatanga mbizi
waliwo omugwe nalabako yalina radio kaseti ye yali yenkananga kabada nyabo ng'agitwala ne gyanywera aduumira abatudde mbwembwa mu kyagala mundeesi yaduula nakunaku olwa radio kaseti ye yerabidde amadaala ensi eno ng'atuula n'ayagagala eryuma ne lyekunda watudde tewabambwe eyogera olwo abakazi ne bamukwana naye n'abeefubako obufumbo n'atalinga agasi n'entambula n'agituusanga bw'omusanga mu kkuba yagagala nga kisekkoko naye lumu tubeera tusimbula walinge amaze okuduumira embwa okuzina akazini ne katalantuka ne kagenda kagigwako akaali katamidde mu kazina munnange nkunyumiza ki okugiyoolayoola awo ng'ewandagalanga binyoobwa akabanja n'akagwako yakatunda mipaca bw'ayagala akomyewo ekyuma beyayagaliranga bakazi baabwe awo omu neyeevaamu n'agenda amutunga ejjembe mugambye ejjembe lyavuga olirinde yagula akabanja ke n'akamugobamu yagenda mulwadde omuntu obwali busigadde owo ng'anaabusaawa yafuna mwezi mutaasa ejjembe bambi obwaguuga bw'ensi ne bugenda bumufundirira kutuuka kulaba nti tajaamu kati ali mu bizinge yawerekera ku bavuba n'enguuli emusibyeko libooni kambe ne ku baduuze nze ndi ku bizibu bya nsi omuduuze gwe genda mu maaso nze mu kudaagana ennyo nafuna ebirowoozo ebinafuna endowooza ndikoobe kkolimo okutengukawe kunva n'amaanyi okunzigwamu kwe kundyangeza amaanyi batyo nawaŋŋangusibwako n'enkolera ne gye simanyi era naviirayo obwereere wasiwasa nzijjudde ati mu byokufuna kw'ensi alinneekoze ekikyamu abange nze lwaki nakwebeera nnyo kufuna obufiisefiise n'obukunkumuka kwaba abafuna ye bwe bakama baazo baayita mu ssaaki nza wannemyawo okulaba mazima gufiiri nnabakinza oguneesibyeko okunsuulira emisanvu mu makubo nze buli wenkonkona bwe bayamba ne bakkulawo nsanga luyabyenga nkyusa sikabira kugaggawala kuvunda naye okufuuka n'ennyo nembulwa nekyendyo kyo kiruma laba bajja okuneeriranya buli omu abuusabuusa olw'endabika nninga muyaye bye nasooka okuvaako by'ebitiibwa by'ensi kimpebwani afaanana bwe nti ananga obwavu n'obuwulu bwe byegatta mu bugumba ng'oyolekedde kufanga akawuka gwate oba muntu wani kiki ekiribaleeta ng'era ddala ogasa ky'ensi eno nange omulenzi ategeera nti okusula obuwulu simanyi nafiirako eggweggoowa buli mukazi gwengezaako nti nkwagaza bufumbo bonna ne baddamu ntya owuza nsanze siigaane yate naddawo akanywerenze abakola obukuusa bwe bafuna kwakola amazima ng'obakolera bwemba nkozeewo kandi obwo yate nakola kinze nakwebera siigwa ku miti nga mpapyepapye bangi bendabyeko mu kiti ekyo ngenze n'eŋŋombo yange eno kandye omulambo guli swala nze